Abagenzeko mu church olunaku olwaleero tubakulisizaayo ddala naawe asabidde ewaka kyokola kirungi wabula ate olina ofiisangayo olunaku oyitirengako mu church. Omanyi kinyuma nga tuli ku ground awo bingi bye tulaba ku ground nate bye tasobola kutegeera online, so obeerako online weekend noikyo noyitayoko ku church nobanga osabako. Mwenna abali musize bweru mbatumiddeko nyini ddala era tusaba Katonda batukumire mukomewo wane waka nga muli balamu era nga nebyabatwala byonna mubifunye gamba nti amina mu linnya lya Yesu. Katonda kulaalero mbaletedde Pastor Victoria Kintu Kirabo ono mumumanyi era nga mwagala nnyo ate nga mukyala alina obubaka obunyuma onazze okubanga atunyumiza jukira Pastor Vic ono basangawo ba Pastor Biyungo mutundu awo. So Pastor Biyungo yali agenda kubuulira olunaku olwo n'alaba Pastor Vic ngali smart n'agamba leero ngenda kuweereza naawe njagala tukole ffenna bwe batyo n'amusitula n'amutwala waggulu ku kituuti. Oli abulira kigambo oli bw'asoma ng'oli ali ku kigambo oli bw'asoma Bible. So nzikiriza mbakulekere obeere nga weerabirako ebyaliwo nga bombi bayimiridde ku kituuti togwanga musuubi nga tonava mu bulamu bw'ensi eno mukwano togwanga mwesuubi. Kati Pastor Vic y'ow'amaanyi be tuyina, soka olabe vidiyo eno ate mazima nkomewo. Nina obujulizi bwentera okuwa abantu. Edda myaka mingi nali nakatandika okuŋŋaanira emutundwe. Kakati biseera ebyo nga mbeera smart nnyonnyo, nyambala bulungi nnyonnyo. Kati olunaku lumu Musumba Buyungo Joseph yali agenda ku kituuti kuweereza. Nasanga omuweereza ali smart. Nangamba jangu tugende. Viki jangu tugende onsomere ku Bayibuli. Nange nenyanguwa. Naye nagenda nga ngamba bakati oba naabisobola oba siibisobole. Naye ssebo nange nenyambala n'amaanyi. Sebo nenyanguwa ne tugenda tutuuka yali agenda kuweereza mbapya tutuuka ayimiridde bankwanze Bayibuli awo mangu nnyo muweereza z'okusoma Bayibuli. Kakati atandika okuweereza bw'asoma ebyawandiikibwa bw'asoma kisa kya Katonda ne kigenda nga kinyamba bwensoma nawuliranga baseka baka ekisooka baseka baka ekyokubiri Samwiri ekisooka simanyi eki. Kakati ne tujja tutuuka ku kitabo bali bakiyita ekyamateeka. Kati ate nga kiriko bali bakiwandikako mbu ekyamateeka olwokubiri. Akati bwe yabugambe soma ekyamateeka ne mubuuza ekyamateeka ekisooka oba ekyokubiri. Nangamba Viki ekyamateeka ne muddamu Pastor ekisooka oba ekyokubiri. Yagenda okulaba ndooza omwoyo n'amugamba mangu oyo gw'odiringa naye tali sumaati nnyo nga bw'omulaba wabweru. Najja mangu n'abikkula Bayibuli, bw'amala okubikkulawo n'agimpa awo n'ennyangu okusoma. Kakati Mukama ampita okuweereza naye nga simanyi na kusoma Bayibuli. Can you imagine? Omuntu afaanana bw'atyo ne Mukama naga Viki kamu jangu tugende. Nengoberera totunuulira kikyoli, totunuulira bunafu bwo. Tujja ne tuweereza Katonda nga tuyina obunafu, tuyina ebintu bye tutunuulira naye Katonda akozesa abantu abakyasinza okuba abanafu. Weekwasakwasa ebintu manyi ndi mwavu. Katonda akozesa baavu, Katonda akozesa abatasoma, Katonda akozesa omuntu yenna. Katonda kyanoonya mu ggwe mutima gwo kyokka, just your heart. He's only looking out for your pure heart, purity of your life, just that. Ebirala byonna yagenda okufuula si ggwe. Era bano abasajja ne Yeremiyo
yamukozesa omulimu omunene ogw'amaanyi naga nkuteesewo genda osimbulize genda omenye genda ozikirize osimbe era ozimbe era Yeremiya n'akola omulimu omunene ogw'amaanyi because our spiritual impartation is not all about who we are. No. So toddayo kwetunuulira kikyoli Katonda anoonya mutima era gwe tuliko kutereza mitima Katonda gwayagala abantu Katonda be yakozesa mu Bayibuli tebaali nnyo b'amaanyi tebaali bayivu nnyo they were not outstanding in any way ne Katonda n'abalonda bwe yali alonda Musa kaba kusomereko mangu nnyo ekyokuva kitabo ekyokuva essuula ey'okuna olunyiri olw'10 paka olw'12 sooka otunuulire Musa pasita Musa ono ajja abaana ba Isirayiri mu nsi ey'e Misiri abatwala mu nsi nsuubize neetunuulira gwe balonda n'amugamba Musa teweekwasa kintu kyonna golokoka ogende totunuulira bunafu bwo nze bwe mba nkuyise golokoka it's not all about you it's about me nze Katonda akuyise kye yali agezaako mugamba era okukakkana Katonda ng'akozesezza Musa okujja abaana ba Isirayiri mu nsi ey'e Misiri pulaani ye yali yakubatuusa mu nsi ensuubize eky'omukisa omubi wakati awo ne kitasoboka naye nga Katonda okuyita Musa yamusanga afaanana bw'atyo tunulira Yeremiya genda mangu essuula esooka olunyiri olw'okuna paka olw'omwenda njagala okulaga abantu Katonda be yakozesa tolooza nti alonda bano abali polished no nga bw'ofaanana Katonda bw'agenda okukozesa. So okusinziira ku bujulizi obwo bw'owulidde okuva ewa Pastor Vicky Kintu Kirabu kaziba olina kyoyizeemu ndowooza mulabe Pastor Vicky yatandika yajja emutundu engadde okusoma Bible tamanyi but look at her olina kyoyiga nze nabagamba bannange bino ebintu ebimu bye tulaba tuba tulina okuba nga tuvaawo ne kye tuyizeewo. Pastor Vicky amaanyi galina mugalaba mu kanisa olunaku olwaleero naye nga we byonna tubiraba ne twebaza Katonda we thank God twebaliza ddala Katonda twebaza ne Pastor Tom Mugera wow bannange kale munzikirize mbeere nga nkoma wanene olunaku olwaleero era munzikirize mbagaliza Sunday nnungi Katonda omulungi abankuumire mweraba.